Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli omujo sinzide okubera nga tugubira Fad Pro UG nate kwoli warano tubera on updates ezenjawulo naddala gwe tusudde okubera kate otuuka tuberawo okubera kate munage tukutusako emboozi ezo ku video otirako ekigalo likinga sharingira ko abala boxako wansawo comment section kabera open ate kigana kubera kate na usula endooza kusinzira songa nga bugenda okubera kate ozewulirako ewatali kumala budde katandike n'ensonga za omukulu akulembera ekibina kya National Unity Platform Rachel Center alumbiddwa era nga abantu abenjawulo batezo okubera kate munage bamwogerako olw'embeera ye erabika nga sinungi n'akamu. Omukulu ono yavuddeyo nabeera nga temunage akola video era nga video eno gye yakoze ekyamazima kiri nti yabadde talabika bulungi era nga bw'omulaba bw'oti ekyamazima kiri nti akukwasa ennaku si oli Bobi Wine eyatera okubeera nga temunage atuula ku mazzi n'avuga eryato n'avuga emmotoka ez'akabi kugamba obulamu bwe okuva lwe yajoyininga ensonga za politics bwatandika okubeera nga te bwononeka mpolampola era nga tugenda sawa eno ali mu kubeera nga temunage ali ku dduka asibirira ffene n'amazzi ag'omu kidiba so ebintu si birungi n'akamu. Abamu bavuddeyo nebabeera nga temunage bategeeza nti abeera nga temunage adduka mu ddwaliro kubanga embeera eyinza okubeera nga tesajjuka naddala wa eyo gye yeekwese era ngenda kubeera nga tebiwatirawo awo omusobola okubeera nga tena mmwe mwongera okubeera nga te mulaba embeera nga bwegenda mu maaso sayidi zeeyo ebintu byo ekyamazima kiri nti si byangu n'akamu. Ngenda wansawo obeera nga totuwendooza kulooza ki ku nsonga zino nga bugenda okubeera nga ate ozewulirako. Abamu actually abasudde okubeera nga tebamu advise nti ensonga zino eza politics azesonyiwe addemu okubeera nga temunage atambuza obulamu bwe kubanga Bannayuganda ekyamazima kiri nti obayirawo omubiri ate mukadde kaliwo singa okubeera nga temunage obeetaagira ate bo nebabeera nga temunage bakuyiwawo ebyo bino ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso bigenda okubeera nga temunage wewulirako omu butambi tula butuzi kalira subscribing akadde ka notification block koneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli wenaba ndese video Sheikh Ashraf Msumwadua enamba zisimu ziyitawo wansi ku stickers omunonya akajja kubeera nga takulombereddwa bina bikyaganye abijja kubeera nga tebiterera nawo obulamu bubeera nga tebukutambulira bulungi nnyo malidadi sana mufune ku namba zisimu ziri kubeera nga teziyitawo wansi awo ku stickers kamba ensonga zino ate oluvannyuma zijje n'amawulire amalala mangi nnyo temba munno nno yalabiseeko nga ayinako waayogerera Kyagulanyi Ssentamu mu final yafuddeyo n'alabika wamulengedde naye nga agamba mwagala okulya sente za kiruddu namba bannaye njaga tudde mu mwagala kulya kiruddu namba sente z'aba bakuluga Nuruddin Ntege njagala okukubira pulezidenti w'abayimbi omulanga pulezidenti w'abayimbi Edirisa Musuuza nkukubira omulanga okwanguwa okutwala Bobi Wine mu rehab. Bobi Wine Eddie Kenzo Musuuza president wa music industry oyolekedde obuzibu kubawezeza abantu mu rehab bayitirivu olwesikani yakavayo kati zayo Bobi Wine agambye mulwadde bw'oba olaba alyoke omulamu abeera ng'oyo omulamu abeera bw'atyo omulamu abantu yeyogedde ebintu byowulira bya muntu mulamu byonna era byayogedde bikulaga nti mulwadde ebikuba akozesa bingi mutunulire bwafaanana enaafumye addugadde singa omuntu abeera abantu abeera mu nsiko babeera bulungi ali mu nsiko mu ttale munange bamunoonya alwanirira bwe kyoba omanya yeetaaga lihaabo mu bunnambiro ate bamwanguye bwanaaga tasobola kugaana kuba yeetaaga obuyambi bwabwe tera teri muyaga akkiriza teri mulwadde akkiriza kutwalibwa mu ddwaliro amala kalambira bamusiba emigwa bamukuba empiso bamutwale mu lihaabo gwe wabalabyeyo balabayo nabo bakimanyi nti omuntu wawe mulwadde yeetaaga buyambi ate asobola Kenzo gwe tulaba ebimuluma nti bingi toleka muntu kufa tokkirizanga akyasobola okuyambibwa okutaasibwa bamwe namutwala mu rehab ajja kudda memore ejja kukomawo bw'aba ayogera ku $1.5 billion natayogera ku babaka baayina sente zebalidde batabana kyebakwedde Bannayuganda natayogerayo kuzibamuwa ku iPod natayogera kuzibamuwa nga bazimba akayumba k'obumyu kali ke bayita ekitebe zote zaali za gavumenti bazirya Bobi Wine ajja atakomawo mu maanyi level ya politics wa Uganda waali kati ndowooza kati tuyingidde level 4
ate bannayuganda basinga bakoma ku level 2 third level batono babagigendako kati tugenze ku level 4 oba phase 4 awo omuntu atalina liiso lyakusa tasobola kulingizaayo yadde okumanya nze ekikugambye ekyokubiri ebyobufuzi bya Uganda tebigenda kuddamu kubeera kyekimu bigenda kukyukira ddala ebyobufuzi bya Uganda tebigenda kuddamu kubeera kyekimu bigenda kukyukira ddala nno ddala. Bobi Wine yavuddeyo n'ayogera mwamulabye nefe ate abatunuza eriiso eryokusatu alina sigino gye yabadde asuula abantu abamu gye bataalabye. Bobi Wine yadde alina sigino gy'asuula nga ya mwoyo oba nga yaabo bokka basobola okulaba kye yabadde ategeeza. Bobi Wine va mu struggle. Bobi Wine abantu bakuvumye nnyo. Bobi Wine abayimbi bakozeemu ssente. Bobi Wine abaana abaali tebalina mannya bakadaama basekadaama baani bakozeemu ssente nnyingi nnyo. Bobi Wine abaali bayimbi banno bakuliddemu olukwe va mu struggle. Ebigambo ebyo nno mwatandise obyogera ku internet ne ngenda kugamba Bobi Wine tagenda kuva ku struggle. Tewaliwo muntu n'omu wano ku internet yakera ku macha n'agenda ajja Bobi Wine gye yali n'amugamba Bobi Wine jangu ku struggle, Bobi Wine jangu weesimbewo. Taliwo. Tewaliwo muntu yenna yaguza Bobi Wine kirowoozo n'amugamba tandika okwesimba kuba president, gulawo ekibiina, simanyi kola nuupu, kola people power. Teriyo yabimugamba. Yali idea ye nga ye era abantu gye bamwagalira. Njagadde okunnyonnyola ebigambo bino otegeere ekintu kye bayita struggle ng'abantu balina kintu kye baagala okuggusa tebakivaako paka nga kigguse. Weewaawo struggle weeba etambula ebeeramu ebintu ebirumira bingi, efuna ebizibu bingi. Mulimu abantu abatuuka ekiseera ne bawanika ne bagamba bannange nze mpanise ne bavaako, ate abapya ne bajja ne bajoyininga. Mu struggle mulimu abantu abajja ng'oli ye yakuba akayimba tubonga naawe sevo nga ye yayimba first verse nga bamuyita King Saha n'akyusa oludda n'agamba nti nze neegase ku struggle. Ate ne mubaamu n'abo abayimbi ababadde balya Bobi Wine mu ngalo abasooka omubiyita ne bagamba ffe ate tuvudde ku struggle tuzze side endala. Njagadde okujja okunnyonnyola politics bwakola. Mu politics abakulembeze ababeerako mu byobufuzi bacreatinga ekintu kye bayita political fatigue. Fatigue kitegeeza ki? Fatigue bwe bukoowu bw'ofuna mu mubiri ng'okoze nnyo n'okoowa nnyo bakiyita fatigue. Kati abantu bano abatufuga bacreatinga ekintu kye bayita political fatigue. Ne mulonda ne balangirira ebitali bituufu. N'olonda omubakawo ne batamuleeta ne bateekawo omulala. Ne bakuba kibooko. Ne bajjako internet ne bakola buli kimu. N'otuka ekiseera ng'ebyo ebya owulira weetamiddwa ebyobufuzi paka woyingiramu mu mutwe ekintu ekigamba nti nze sikyagala mmanya byabufuzi, sikyalonda, sikyakola ki. Yeyebeera aim. Abantu mwenna abatambuddeko n'ogenda mu nsi z'Abawarabu, abantu abagenze mu America, abantu abagenze mu UK, abagenze wonna ensi gy'ogenzeemu nga y'Abazungu, mukimanyi bulungi nti ezo ensi omwana w'omuddugavu yali tasobola kubeeramu nga si muddu. Omwana w'omuddugavu yabeera mu America ng'embeera y'okubeeramu yokka ng'akolerera muzungu. Naye abaddugavu baamala ebbanga emyaka n'ebisiibo egisukka myaka 50-60 nga balwanirira eddembe. Kati lyendiko nze lyentuddeko wano mu nsi y'omuzungu nga nkola vidiyo eno lyalwanirira abasajja nga olaba Marcus Garvey omujamaika, omulaiberia. Lyalwanirirwa abasajja nga olaba Martin Luther King Jr. Lyalwanirirwa abakyala nga olaba Makole Parks. Yatula mu bbaasi omukazi oyo n'abuuza omuzungu, ne lwaki temutwagala ffe abaddugavu twabakola ki? Martin Luther King Jr. yalwanirira eddembe ly'abaddugavu.
abazungu ne batuuka n'omusiima ne bamuyita mu nsi eyitibwa Norway ne bamuwa ekiyitibwa Nobel Peace Prize n'agiwangula. Yamaliriza akubiddwa amasasi, attiddwa. Mulimu abantu abalwanirira eddembe lino lye tuliko ne bayimirira ku butuuti ne balyogerera ne balitambulira ne bayita mu kuluzinga emirimu gyabwe ate ne babakuba n'amasasi ne bavaawo. Nze okubeera obulungi kino kyolaba. So omuntu yenna wabeera mu struggle esobola okutandika oli n'agamba kantandike struggle nga neesimbawo mu kalulu. Kati struggle ya Bobi Wine ya just 5 years, myaka 5 ng'omugamba agiveemu. Bobi Wine koonova mu struggle ogenda kutulaba, sifa abaakuleeta tetugambangako jangu. Olina okubeerawo struggle etambule, ajeetamwa agiveemu. Struggle ino genda maaso. Njagala mbabuulireko nti ekintu kye bayita okulwanirira eddembe ly'obuntu kintu kinene nnyo. Mulimu abantu mu Uganda abajja okufa nga tulabye ku mukulembeze nga akyuse. By the way, movement oba NRM esobola n'okubeerawo mu Uganda neefuga Uganda emyaka 10 mwago, naye ng'omuntu eyatandika okugiwakanya ng'agitandika mu 2021 nga ye Bobi Wine n'abalala ne bajja paka emyaka 15 n'eryoka ekyuka. Struggle government tezimala gakyuka. Gwe toyinza kungamba nti kati Bobi Wine yali eyo yeekwese yagenze eggula mundu mizinga ajja akube Museveni. Tekisoboka. Ayinza okuba yagezezzaako ogusooka mu kalulu n'ogwokubiri mu kalulu, ogwokusatu n'agamba nti bane kati tukyuseemu, buli omu ayogere, buli omu akole bw'ati. Njagala mbabuulire struggle bwetyo bweri. Nja kudda ne vidiyo endala wano eyogera ku mmwe abantu abaleese hate nga mmwe buli katuuti ke mukola mubeera muvuma ba NRM, buli katuuti ke mukola kati muvuma bakadaama bemwekwasa, bakadaama balemeseza Museveni okuvaako, n'olaba kadaama nedda ne muzina ensi z'abazungu mwe tuli mulimu abawagira President Museveni. Kiba just omuntu tannaba kulaba nti eno side gye nnina okubaako gwe guba ku mulimu gwo ogamba nti oba oli awagira Museveni oba nze neeyongerayo ne struggle yange. Muve mu kwekwasa abantu, mugenda kuluzinga awo bali abantu b'ovuganya we babeera bakwagala bagamba aha kati ffe batuggyeko amaaso bagatadde ku bakadaama, batuggyeko amaaso bagatadde ku gundi. Nenga mbabuulidde Uganda yafuna independence mu 1962. South Africa nefuna independence mu 1994. Gwe balamu okuva mu myaka gy'enkaaga nga Uganda yefugadda. Aba South Africa tebagamba yi Uganda yo bagiwadde independence ffe katubiveeko. Continuinga ne strugglinga paka mu 94. Ethiopia nefuna independence mu 98. South Sudan yagifuna mu 2005 nga Uganda yefugadda. Tomanyi di struggle really. Tomanyi ki Bobi Wine kyayisaawo we kirigguka. Kati gwe newoona omugamba abiveeko omalabudde. Omukama kuume yagaliza Munnayuganda munno temukola wano lugezigezi. Hamis Kigundu ye yavaako amataba agaleeta obuzibu buno. Billion report yino billion 23 arcades mwende zali affected n'okutuusa olwaleero billion 23 arcades mwenda abafiirwa 5 mu n'okutuusa olwaleero tebasasulwanga. N'okutuusa olwaleero anayagala kopi n'ogifuna neyo page eraga summary. Tugamba ku mulundi guno nga bwe tubanja government okusasula sente zino kuba Mwami Museveni yeyama nti obumbi 23 bagenda busasula. Tubanja basasula abasuubuzi naye nga bwe tubanja babasasule ku mulundi guno olw'okumalawo embeera ya impunity obwa nantagambwako Hamis Kigundu yabasasula ng'omuntu zireme kuba sente wa musolo zina Hamis Kigundu yabazisasula. Toyinza kukola fujjo lifaanana bwe lityo n'ogenda ng'okimba. Mukyala Nabbanja yagenda waawo ku mulundi guli enjegalo yagwawo
n'agamba kati Amisi Kigundu bamulagidde simanye emyala agigaziye simanye akyuse bino amazi ne bagamba gagenda kuggwawo kati amataba kati yamaliriza n'ensimbi yatandise dde okunoga asolooza renti amataba era gakyeyongera bweyongezi kitegeeza nti buli nkuba lweneetonya omusuubuzi agenda kubonaabona tetuyinza kubeera mu mbeera yasengavuddemu nga zeemwe tulina ogiteekako ekkomo tetujja kugiteekako kkomo okuggyako ng'obwamawole bwa Miss Kigundu tubulwanyisiza atutte ekisaawe atutte omwala atutte ekisaawe Nakivubo Stadium atutte omwala Nakivubo ekazi 72 atutte Jugula kati alumbye owina amukubye ku ttaka agenda ku Nakivubo settlement nayo yamutandiseeko dde ekitundu abafu anamala kusaanikira Kampala yonna kilomita 194 square kilometer za Kampala ziri 194 tunagenda okukya Lumunga zonna ekyapa kiri mmanya ga Miss Kigundu tutuyinza kukkiriza mbeera eyo oba wendi wano oba siriiwo nsigadde ndi stakeholder mu kibuga era olutalo lukyagenda mu maaso ayinza okulowooza nti kaakati manyi muhoozi yagambye lukwago tukuwonya ekinene kyawanga kati kyaputa mpya kyofa togabye n'acelebrating namyalo n'acelebrating balamu n'acelebrating Amisi Kigundu n'acelebrating Bosco Muwonge n'acelebrating waliwo n'abaali ente 10 musaaga oba ino office njirimu oba sigirimu nze ndi stakeholder omukulu mu kibuga Kampala so Amisi Kigundu tugamba nti alina okusasula era wano weŋŋambira nga nsaba n'obwetoowaze saaliyagadde bampalalire ninjagala kusaba n'obwetoowaze muganda wange muto wange Right Honorable Leader of Opposition Joel Senyonyi kisooka teeka speaker Anita Amongo ku nninga ne banne bafulumya alipoota y'akakiiko ka Kimosho akaatwala ensonga za Miss Kigundu n'omwala gwe Nakivubo ne gasijja ku Kosase ne bagamba bagenda zinoonyereza ku bafulumya alipoota n'okutuusa olwaleero bagituulidde baganya ogifulumya nkusaba ogwo omulimu ogukole Honorable Leader of Opposition ekyokubiri yita amajeego mu kibuga Kampala ba member ba parliament 10 bonna balingiza bulingiza bati kyekiri awo kyekiri mu Owino kyekiri Nakivubo kyekiri Ludda bonna kusaba bayite tutuule kale obanze siriyo naye batuule bafuneko solution ku nsonga eno oli ajja kubuuza nti bwe banayogera kyene kibawo sigamba nti boogere bwogezi wabeerewo action in fact ye n'okwogera bakube wakiri ku nduulu nti omubbi wuuno wakiri omuntu alabikireko naye kati bwolabikirako mu kamera bagamba Miss Kigundu yali badde ndowooza akyusaamu bw'ati si byakuwa magezi saali yagadde ba MP kufuuka ba advisor ba Miss Kigundu oli mumenyi w'amateeka tulina kumwaŋŋanga bwaŋŋanzi toyinza kuwa mubbi magezi nti sente bali ku ddembe kale bw'oba omenya tomenya kiro simanya bw'oba omenya tomenya mali aba ne bagibba tomuwa magezi kumwaŋŋanga nti omwala simanya gukyusa embwe ng'agubbye bubbi njagala obategeeza ebintu bya sente bali ku ddembe tuve mu kunoonyereza kyogamba waliwo atamanyi ne bw'obuuza mwana ayonka ng'asobola okutegeera ekigenda maaso mu Kampala amanyi nti Miss Kigundu ye yamenya akatale ka sente bali ku ddembe nkaluubirirwa n'okubagamba kuba nammwe era olunagira mutinga mugahawa kati tukitaddeyo n'abazze okumenya abavubuka akawuula agamenye gabadde mu butishaati bwa hamu bwabadde mu reflector bwa hamu yani ayinza okuweta ntala nakkirira awo ku territory Amisi gye yasalako nga yiye nga siye bakitandwe baali bazze ku mwala awo yabatwala misinde abo bagundi ne muganda we awo yalinawo ploti oyo Kirumira oba amuyita anko ne Kirumira yalinawo ploti kitandwe yalinawo ploti
simanya bani bonna yabagoba ne speaker deputy speaker yalinawo ploti tayebwa emisinde amisi nazimba empire ye Nakivu stadium yiye omwala gugwe senti bali kudembe kati amutwala abere uwe atwale Nakivu settlement ngesomero atwale Nakivu bulu awo na container village mulinde mwerinde mugenda so olita kulimba nti tebamanyi nti amisi kigumbi ekigambo ekiriwo kakati banji waliwo ne kulimbizi abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.